kuli 2026 tuba tulina omwaka nga gumu okutandika okuteekateeka okulonda. Ndaba kya nsonga okutandika okwogera ku kulonda ate bw'owulira n'ebigambo ebizze byogerebwa. Ekibuuzo kye tuli mu kwebuuza nti kiki ekirina okukolebwa okulaba nga tulina okulonda okw'amazima n'obwenkanya, free and fair election 2026 mwaka gumu okuva kati. Kyekibuuzo kye tugenda okwebuuza era kye tugenda okubaganyaako ebirowoozo okuva kati paka wali ku ssaawa zijja kubeera 7. Osobola okutandika kati gwe okuteesa ng'oyita ku WhatsApp ku 0788227 075. Oba oteesa nga obubaka oteekawo obuwandiike bwa message empandiike si ddoboozi, kubanga eddoboozi tetujja kukwatagana ampuliriza. Kati we tugenda okutambulira era we twogerera mpuliriza mu studios maze okwegatibwako Kojjange Mayanja munnakibiina kya NRM okuva e Kalungu, maze okwegatibwako muganda wange Emmanuel Ssenyonjo munnakibiina kya NRM. Nsuubirayo naye abalala okutwegattako, nsuubirayo muganda wange Omulangira Kalema, muganda wange Kayondo Bahati, abo bonna nno bakibiina kya NRM tugenda okubeera nabo mu nteekateeka eno. Kabasooke bakulamuseeko bwana Ssenyonjo lamusa kubatuliza. Neyanziza Sero Mutesitesi wa programu eno yangazi kinanjo kyankimize radio yaffe ey'omuntu wa bulijjo Radio Buddu. Okusookera ddala nsooka okubalamusaako amannya Ssenyonjo Emmanuel Munnakalungu era Director w'ekitongole ekya Epilepsy and Emotional Wellness Foundation. Nyongera okwebaza abo bonna abawuliriza radio yaffe Radio Buddu, radio omuntu wa bulijjo. Nebaza Oweekitiibwa RDC Ssebo Oweekitiibwa Kizza Mutegeeze nti kwali awuliriza. Afande Mulemba kijja bw'emyawo kwali awuliriza. Lubega Jawadu kwali awuliriza. Emikwano gyange mingi nnyo mu Kalungu naddala mu Kalungu West kwe bali bawuliriza. Twaliza ne Uganda yonna awamu mwenna mbeebaza okuwuliriza Radio Buddu. Kojja lamusa kubatuliza. Mukama wange lamusa abatuwuliriza aba Radio Buddu era n'okubeebaliza ddala nti mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga bangi nnyo abali ku mukutu guno naddala ku puroguramu eno eya kinanjo kyankimize. Nalina omukisa okwebaza abateesiteesi ba radio eno naddala mukama waffe Dr. Segawa awamu naawe muganda wange abateesiteesi leero tubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama wange nzikiriza n'okusaasirako ku muganda wange Sulaiman Kisekka eyafiiddwa maama we wiiki ewedde era n'aziikibwa e Rwanda. Yamaze okuziikibwa naye Sulaiman Kisekka ye chairman wa NRM muluka gwaffe gwa Sandeko era ye chairman wa NRM muluka gwa local council eya wa Sandeko. Mukama wange ennaku zino zonna wiiki 2 sibaddeewo, Mungu yampa omukisa n'embeera nga nali omu ku abo abagenda okusoma emisomo gy'amaanyi mu ttendekero ekkulu eriyitibwa Oliver Tambo School of Leadership Pan-Africanism Center for Excellence. Agamba excellence bwe batugamba nti emisomo gye musomye gya wiiki 2 zokka naye muli ku ddaala lya masters degree, nange bwe nalaba kali nti Center for Excellence ne mmanya nti ddala omusomo gwe tuliko gw'amaanyi. Bw'otaali ssebo mukama wange abantu bangi bantiisatiisa nti tokwate mundu nga balowooza nganze omujega naye baafuna 0. Muba amaca twali abantu 435 abaasinga okkuba emmundu sabbaawa baali ba RDC n'abajaasi be twagenda nabo kubanga mwalimu ebiti by'abantu bangi naye baamaca nali nnamba emu. Nakuba sabbaawa wakati mu kifuba wakati ku mutima amasasi 3 mu kifuba nekuba amasasi 10 ate agaasigalawo era gagenda eno mu mikono na mu bisambi. Kale okukakana nga bampadde obuyonjolo nali wa 58 ku 435 kakati muganda wange asese naye kyasese
abasinga akulaze n'omuntu akulaze obujulizi teweeyogeza nali ngoberera Ssenyonjo Emmanuel Ssenyonjo mungu akwemalaka enkwata gye wali ogikuttemu naye etiisa ate awo sinagikubira enkuba eyokukwata mu ngalo abakugu bawakulu nnyo naye eyange nali nebase wansi muganda wange baati tatera kunyumiza kiteera kubeera kyankwanzi naye ku luno nakakasiza ddala nti omuntu gwempagira Museveni ebintu byaliko si byakusaaga ddala musajja wa Pan-Africanist batutendesa ebintu bingi nnyo nendaba embeera y'abazungu n'obunanfuusi bwe bakola nendabira ddala nga teri kibiina kikwatagana na mbeera zaffe za Africa na muddugavu wa Africa okujjako ekya National Resistance Movement. Mukama wange kamalirize nga nsaasira baganda bange Secretary General w'ekibiina ky'amawanga amagatte namulabye ng'alaajana sirabanga muntu mukulembeze ng'alaajana nagati bannayisiina kyakukola munsaasire abantu bange basitaafu bafiiridde Gaza abawera 5 bannamawulire babatta abagabi b'obuyambi bange babakubye nga yenna takyalina kyasobola nakwogera n'agamba abaana abawesukka mu 100 babakutuddeko emikono kati n'omugamba nti olwo abafudde benkanawa n'ekibiina kyakulembera takyamanyi gye kiraga nagye kiva kivudde ntwala okusaasira awamu ne baganda baffe Abapalasitayini abafa buli nnaku nga tiwaliwo avunaana era ne ŋŋamba nti muganda wange Biden ne Netanyahu bo okuva lwe bakutte omumuli mu kyasa kino ne babeera nga bagoberera muganda waffe sina muganda waffe wabula omusajja yakola ekyafaayo kwe bagamba nti buli mwana omulenzi anaazaalibwa mutta era n'amutta Firawuna akati twali tumanyi nti Firawuna ali mu Egypti wabula waliwo Firawuna 2 Biden ne Netanyahu Maadi nkulengera wano ku mukutu w'oli Ibrahim Mayiga nkulaba ne Koja Sula Mbaaya wamu na Sulaiman Kiseka mbalaba amugoberera era mweyongerere ddala okugoberera ku puroguramu eno ey'amaanyi kinanjo kyakimize weewaawo oli ku rediyo ey'omuntu wa bulijjo rediyo bwana Kisanja na Mustafa watuwuliriza tutya aneyaziza kadde waffe mudoleeta abawuliriza ba rediyo Buddu yonna gye muli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abakkiriza mu kitabo ekitukuvu Bayibuli emirembe gya Katonda n'okusaasira kwe bibeere nammwe njagala kwebaza bannange wano abali mu studio olw'okubeera nti bawaayo obudde ate era nkuliseeyo Hajji Ekyankwanzi ne banne bwe babadde kubanga bye baayize bingi ate bye balina okuza eri abantu olwekyo mbakulisaayo ate era mbayozaayoza okufuna omukisa ogwo kubanga nakyo si kyekyangu nti buli muntu akola ki agenda njakwebaza nannyini rediyo Buddu owekitiibwa Dr. Ronald Ssegawa gyagenda ate ne management yonna okutwalira awamu n'enteekateeka ennungi jakusaasira abafiiriddwa n'ebizibu ebitali bimu Mukama Katonda abagumye ate era bibavvuunuse ate n'abafunye ebirungi njagala kubayozaayoza Mukama Katonda yeebala ebibawa njagala baagaliza okuwuliriza okulungi nze Kayondo Musa Bahati Kisanja Assistant RCC Kimanya Kabonera weewaawo mpuliriza oli ku rediyo ey'omuntu wa bulijjo rediyo Buddu puroguramu kinanjo kyakimize omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero gugamba nti kiki ekirina okukolebwa okulaba nga tukakasa nti tuyina okulonda okw'amazima n'obwenkanya mu mwaka gwa 2026 mu kulonda okuddako okwa Uganda. Ampuliriza njagala katono nnyo tusooke tumanye kyetugenda okwogerako olunaku olwaleero free and fair election. Abagezi bakyogerako nti kwe kulonda okw'amazima n'obwenkanya naye waliwo ebikola okulonda okubeera okw'amazima n'obwenkanya. Ebimu ku ebyo walina okuba nga batunuulidde ssemateeka ne biki byayogera ku kulonda. Ssemateeka na biki byayogera ku kulonda. Eggwanga Uganda lirina ssemateeka constitution era alina bingi n'obuwayiro obusimbidde ddala ku kulonda. Ng'ovudde ku ekyo wabaawo okwebuuza nti tulina abategeka okulonda. Kituufu Uganda tulina ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulonda ekya Electoral Commission. Electoral Commission eno bagitunuulira okuba nti yeetengeredde
eri independent teyina ludda lwe yeekubiddeko ku abo abagenda okugenda mu kulonda. Ekirala batunuulira nnyo register mu free and fair election. Register yebeeramu abalonzi abali legal okulonda nga basobola okulonda batuukanye n'omutindo okulonda. Register eyo tekwatiddwamu n'ebigendererwa by'ekibiina ekimu mu abo abali mu kuvuganya. Ekyo nakyo kiri kimu ku bitunuulirwa. Ensonga endala batunuulira ennonda y'abagenda okwesimbawo ku mitendera egy'enjawulo. Bwe baba banominatinga obanga balonda tewaliwo kyekubiira, tewali baggalibwayo mu kulonda okwo. Judy bw'aba avuddeyo naga nti njagala bwa president nga byonna birina ebimusaanira okubeera president. Tewali nsonga yonna eyeesigamwako etategeerekeka eyinza mumuggalirayo obutalondebwa. Bwe tutuuka mu kunoonya obululu gye tuyita campaigning process, abantu bonna abali mu kalulu bayisibwa kyenkanyi oba waliwo abasuusuutibwa nga batwalibwa mu bbanga ne wabaawo ne bebalinnya ne basaamulizaako ettoobe. Ekyo nakyo kiri kimu ku bipima kalulu kabaddemu amazima n'obwenkanya. Bwe tugenda mu kulonda gye tuyita voting process nga tutuukidde ddala mu kulonda akalulu, akalulu ako ssemateeka ayogera ku ki? Bwe tugamba nti kali mu secret ballot paper kitegeeza kaakyama. Kaakyama kasigadde kaakyama oba waliwo abalala abakatwala nti si kaakyama. Omuntu omu yagenda n'alonda oba bali bana. Obululu obwo bwe buba nga omuntu bamuwa akalulu kamu, akakonge kamu kwalondera, tewali gwe bawa busatu, tewali gwe bawa buna, tewali gwe bawa butaano. Bonna bayisibwa kyenkanyi. Bwe tuva mu voting process ne twogera ku balina okuddukanya okulonda kwennyini, Electoral Commission naye abagirimu batendekeddwa bamanyi kye bakola, bamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe, tebalina kyekubiira, tebalonze kibiina kimu. Manye ennaku zino ebintu byatabuka. N'abafuna emirimu olumu ewalala nabo babeera determined nti omulimu guno ogenda gufuna naye olina gufuna ng'oli wa kibiina bwe kiti. Ekyo bwe kibeerawo tuyinza okugamba nti akalulu si kamazima na bwenkanya. Kati bwe tutuuka mu counting process, kuba counting process yevaamu okulangirira. Counting process yeekwatibwa etya? Ebibadde ku ballot paper, ebibadde ku bukongo obulangirirwako ze tuyita declaration forms, bye balangiridde oba bye balangiridde birala. Mpuliriza bwe baba balangirira naddala ku tally centers, ba polling agents, bano ba agent baabo ababa balonderwa baba ne forms kwe balangiriridde pa polling station, era baba bayitamu eri bw'aba alangirira naga nti polling station A to Z na binene. Sonko Judy yafunyewo obululu 3. Kati oli naye alina okukakasa buli 3 oba bwe balangiridde 3 ate ye alinawo 9. Kati ebyo byonna bwe biggwa mpuliriza lwe tuyinza okugamba nga byonna bibadde tiki nti okulonda kubaddemu amazima n'obwenkanya. Ekirala nti omulonzi bw'aba alonda alina okulonda ng'alonda ekiva ku mutima gwe nga tayina nkola yonna eteereddwawo okumujja ku mulamwa, nga taguliriddwa, nga tatiisiddwa ze bayita intimidations, nga tewali kumugulirira na sabbuuni na ssente enkalu na birala. Kakati ebyo bwe bibaawo tugamba nti okulonda kubadde kwa mazima na bwenkanya. Free and fair. Free mu freedom of expression, mu bikimu byonna. Fair, buli omu akkiriza nti butuufu akalulu bampangudde era kabadde katambudde nga bwe kalina okutambula. Ampuliriza bwe tugenda okubaganya endowoozo. Awo mbadde njagala kuwako insight katono omanyi kiki kye tugenda okwogerako ate tusobole okuba nga tukyogera. Bwana Ssennyonjo tutandikiddewo. Kiki ekirina okukolebwa okulaba nga tubeera n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya mu mwaka gwa 2025 tugenda? Neyanziza ssebo omutesitesi olw'omulamwa ogwo gutematema obulungi ennyo. Nsuubira okuba nti bannaffe abawuliriza bongedde okugutegeera, kubanga ebiseera ebisinga ebigambo ebimu bijja ne bireetebwa mu lulimi olunyaanyimbe. Omanyi olulimi oluzungu lulina enfunza gye lufunzaamu, ate ffe newaffe olulimi oluganda lutukozesa lulimi lugagga lulina ebigambo bingi. Kubanga bwe tutunuulira free and fair elections, okitemyetemye bulungi nnyo, era nzikiriza
nti ddala wabikubukamu. So free and fair elections tukkiriza nti elections eno mu Luganda tukiyita okulonda. Naye eno tulinayo okulonda kwa mirundi mingi. Wayiye mu Lunyaanyimbe bakitemetemete elections. Era ogenda okukinnyonnyola wali okitunuulira democratic process whatever n'ebiddako. Naye ate eno tulina okulonda kungi. Oyinza okuba nga olonda obumwanyi bwo, oyinza okuba nga abamu bagamba nti nnoze ekkubo. So ebyo bingi nnyo ebikozesebwa mu kukola ki mu kulonda. Kaakati n'olwekyo okulonda kwe tuzze okwogerako olunaku lwa leero kwe kulonda abakulembeze abatukiikirira ku mitendera egya buli kika oba buli njawulo ezikirimu. So n'olwekyo omulamwa gwaffe mukama wange nga tugugenzeeko butereevu, kiki ekiyinza okukolebwa okulaba nga tutegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya mu kisanja kino ekimaze okweyerula 2026. Nze nno ensonga zange zasimba nnyo ate era nga nzeesigamya ku miramwa emikulu gy'otuleetedde, naye tusooke twebuuze mu purosesi eyo ey'okunoonya akalulu ak'amazima n'obwenkanya ani stakeholder, ani ayina okukibaamu n'omukono? Ebiseera ebisinga tutera nnyo okugamba nti Electoral Commission teyategese kulonda kw'amazima na bwenkanya. Abasinga obungi tutera nnyo okukikozesa. Yes, ye bode ekikulembeddemu, naye nga naawe ng'omuntu asembayo ku ground ovunaanyizibwa okuba nti akalulu ak'amazima n'obwenkanya kategekebwa. N'olwekyo kwe kusooka okwebuuza ani stakeholder, kubanga mu stakeholder be twali tunuulidde mu process eyo okutegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya, tusookere ddala okutunuulira bakama baffe ab'akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda aka Electoral Commission. Then tutunuulire bannaffe ba candidates ababa bazze okwesimbawo nabo bakontributinga kinene mu kutegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Tutunuulire state ng'eggwanga gavumenti oba ndoza kankiyite bwentyo gavumenti an executive body kubanga oluusi yefandinga yefandinga akakiiko kali bye kakola. Kitegeeza nti naye kulina okubaamu nga stakeholder mu baani abategeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Ku nkomerero tutunuulire gwe omulonzi oba omuwagizi oyina okuba nga naawe weenyigiddemu mu kulaba nga akalulu ak'amazima n'obwenkanya kategekebwa. Kakati bwe tumala okutegeera ba stakeholders bonna abali mu nsonga eyo, tutunuulire buli omu obuvunaanyizibwa bwo obutuukiriza, kubanga bw'onaaba nga tutegedde buvunaanyizibwa bwo mu kanyomero ako, kitegeeza naawe togenda kubutuukiriza ku nkomerero akalulu ak'amazima n'obwenkanya tekajja kukola ki? Tekagenda kubeerawo. So n'olwekyo bwe tutunuulira ensonga zonna tulaba nti tusobola okutegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Katusookere ku constitution mukama wange nga bw'wagyogeddeko. Ssemateeka wa Uganda akirambika bulungi nnyo, era n'omuntu ateekeddwa okulonda amanyiddwa. Era bonna bakimanyi, kyova olaba nti kati ng'oggyeko kawalaka akatanabitegeera bulungi ewaka ekayinza okugamba nti nze njagala kgenda kulonda Museveni, naye ababitegedde obulungi bakimanyi emyaka kwe tulondera naani akkirizibwa okulonda olina kuba nga oyise mu mitendera ki. Ssemateeka ye mulambulukufu, ayinza okuba nga bwe buba nga bu amendments obwetaaga okukolebwamu bwali badde butonotono, naye okusinga ssemateeka bw'omutunuulira ensonga agirambika buki? Ensonga agirambika bulungi nnyo. Ani ateekeddwa okulonda? Ku nkomerero leka kubanga tewayita mu mitendera egyo ate ojje weenyigire mu bintu by'okulonda, kitegeeza akalulu ak'amazima n'obwenkanya gw'oba ogenda okukatta. So kaakati constitution erambika bulungi nnyo, bw'agenda okwesimbawo olina kuyita mu mitendera ki? Ekisookera ddala olina okuba nga oli munnansi w'eggwanga eryo. Ekyokubiri, kubanga toyinza kuwa mattuka Rwanda, Kenya oba Zaire n'ojja wano n'osaba obwa president. Bwana Ssenyonjo sagala twetoolole. Njagala tugende butereevu. Kiki ekirina okukolebwa? Kubanga ekiteekebwawo that body Electoral Commission
nze ne bwe nzija nga siri munnayuganda ye yina okunkwata ne ŋŋamba nti nedda gwe togenda kwesimbawo kubanga toli munnayuganda. Kitegeeza nti obuvunaanyizibwa bwayo kiri kimu ku buvunaanyizibwa bwayo. Njagala tugende butereevu ku biki ebirina okukolebwa. Ebirina okukolebwa kakasa nti tulina akalulu ak'amazima n'obwenkanya 2026. Kyendiko mukama wange era kyembadde ndi mu kuvuga okutereeza nti ngaffe abagenda okubeera atwenyigiramu banasoose okulaga nti ba stakeholders abamu ku bo be bano abeesimbawo. N'olwekyo nga gwe stakeholder nga tonnaba kukyankalanya kitegekeddwa, sooka okole review mu mateeka, sooka onoonyereze nga sinnaba kugenda kulamuza ntebe eno, nga sinnaba kugenda kugamba nti ngenda kujja ku kifo bwe kiti. Constitution egamba ki? Constitution yo ebanga ekirambise bulungi nnyo, n'olwekyo kitegeeza ti oba owulira nti toli qualified debbali tutegeke akalulu nga kamazima naki ku nkomerero ate oleme kujja kukola ki kukyankalanya. Kitegeeza yo responsibility yo nga munnansi oba ng'omuntu ayaga kujja okwenyigira mu kulonda oba ogituukiriza buki bulungi mu bufunze nti ffenna tusooke twemanye nga sinnaba kwenyigira mu kulonda kiki kyennyina okusooka okukola. Ensonga endala gye twali tunuulidde oyogedde ku by'okunoonya akalulu nti eyeesimbyewo yenna alina okunoonya akalulu mu bwenkanya awatali restrictions oba ekkomo nti kino tokikola kino kikole. Mu bufunze constitution terina restrictions okujjako nga wazzeewo emergency okugeza kangu ekyokulabirako nga bwe wajjawo COVID-19 restrictions nga gavumenti ekkirizibwa nga ekolaganye n'ebitongole ebiyina era omukono mu ekyo wakati awo tulaba nti minisitule y'ebyobulamu yakikola ki yakiyingiramu ekya COVID-19 kubanga yali attached ku byoki ku byobufuzi oba mu kaseera ko twali tugenda kuŋŋaanya omuwendo gw'abantu nga muki nga mungi. N'olwekyo kitegeeza ki nti awo ekitongole ky'ebyobulamu kyajja ne kikiyingamu Katonda nakyo ne kiteekawo precautions naye nga bwe tuba tugoberedde nti munnabyabufuzi yalibadde aweebwa eddembe okunoonya akalulu freely equal opportunity mu kunoonya kubanga okuzzaako emabega tekikoze bulungi kubanga tosobola kugenda mu maaso nga tozzeeko mu byema era ebyemabega bye bikola eby'omu maaso 2021 kampeyini zakyankalanyizibwa COVID-19 era minisitule n'erabula nti lalis tezaali kubiddwa naye waliwo abaakuba era waliwo abaalina enkuŋŋaana neera waliwo ezaagaanibwa kati kyentegeeza nti kyembadde ngamba nti kyalibadde equal nga buli omu atwalibwa ng'omulala that is free and fair automatically kyatunuulirwa bwe kityo nti waliwo abaagaani naye tekwali kugaanibwa lwakuba nti ekyatulema oluusi ng'abamu okutunuulira generally ebintu ebimu tubitunuulira wano okusinziira ffe ku kitukola ki kye twagala baatunuulira nnyo pulezidenti w'eggwanga nti yakubanga enkuŋŋaana naye pulezidenti w'eggwanga bwe tuba tuli mu campaigns asigaza ate obuyinza obwenkomeredde nti ye asigala pulezidenti kuba tasooka kuwummuzibwa ate ku bbali kubanga akalulu akanoonyeza mu kiseera kyekimu naki ng'ate ye pulezidenti ontegedde so kaakati n'olwekyo yasigazanga obuyinza ate obusukkulumuko obalala naye ng'ate ye agoberedde emitendera minisitule y'ebyobulamu gye beetaddewo okulaba nga eziyiza ekiki ekirwadde kati ffe twakitunira nti lwaki bali bakubye naye tugoberere social distancing yaliwo nga minisitule y'ebyobulamu bwetunaba tunanyumirwa tuggyeyo brackets zonna obukomera bwonna tubugyeyo lwakuba nti gwo kireeseemu kali obukomera bwonna tubugyeyo pulezidenti bw'akuba olukuŋŋaana e Masaka nga luli politically motivated nga waliwo guidelines eza ministry y'ebyobulamu ng'egambye enkuŋŋaana zonna tezaalikoze eki tezaalibaddewo abantu abagenda okujja mu lukuŋŋaana lwa president bayinza okuba nga president nga presidential candidate bayinza okuba nga bagenda okujja mu lukuŋŋaana lwa presidential candidate Z era abantu abo obulwadde bwonna basobola obwesiiga kiki kyenkanyi bw'olaba kiri feya okubanga president nga presidential candidate kale yadde agoberedde amateeka kuba nabano basobola okugagoberera kubanga ziri guidelines do this tutambule nakiriwa nakino kakati president bw'akuba olukuŋŋaana lw'ebyobufuzi n'amwesimbyeko n'akuba olukuŋŋaana lw'ebyobufuzi enkuŋŋaana z'ebyobufuzi eziba zaawukana mu bufuzi olwa president we bwawukanirako nti precautions eziba ziteereddwawo nakongedemu awo
ekitongole ky'ebyobulamu kuba ye pulezidenti asobola okuteekawo nti omuwendo bwe guti gwe twagala era Haji najja deputy RCC najja n'asooka okuyisibwa mu kuuma ate ng'akoleddwako covid test bonna nga baqualifyinze ne bajja ne masks zaabwe so restrictions zibeerewo ate nga bonna abantu abaze basobola zigoberera oluusi ekiyinza okukalubamu ku sayidi ate oluusi endala so ku president wabeerawo restrictions ez'enjawulo ng'ate zolaba zisobola okuteekebwa into practice ate kitali ku bannaffe bali abalala oba Amuriat ng'alukubye oba ne bannaffe abalala benyigira mu byobufuzi so n'olwekyo eyo yo ensonga eddembe libawe kagatero katono nti abalabi ne bannabyabufuzi basobola okuteekawo bo ekyabwe naye kino kyenjogera ojja okibuuza omuntu yenna enkuŋŋaana pulezidenti ze yakuba temwali mu kusaba kalulu yasomesa bannayuganda kwekuuma bulwadde kwekulaakulanya temwalimu kigambo mu nnonde ekyo ne bwona okibuuza omuntu yenna yagenda mu nkuŋŋaana ze tekyalimu so naye bate bano abamuvuganya bo bagamba akubye enkuŋŋaana za byabufuzi naye ng'ate aye enkuŋŋaana zakubye ayambye bannayuganda okwekuuma obulwadde engeri gye basobola okweyisaamu n'engeri gye basobola okuba nti beekulaakulanya ng'omukulembeze so singa kandidate aza okusaba kati kuba tiyakyogerako kakati bo bali bakiteekamu naye ng'ate si bwe kiri bwotyo bw'olaba gwe bwe kyali bwotyo bw'okiraba si bwe nkiraba gwe njala obuuza omuntu yenna yaliyo naye dukanye bwana Bahati nzikirizibwa okukola ka supplement awo yes ka supplement kaliwe kati bw'oba ojjukira bulungi era nga waliwo era ng'oli w'amazima enkuŋŋaana za pulezidenti nzijjukira bulungi zaali bwe ziti yajja wano kandeteka esitade ya Masaka kuba ffenna tuli baki ne bagamba Kalungu bagenda kuvaayo abantu 3 mu aba ba structures za NRM egindi Kalanga bagenda kuvaayo 40 era abantu abo be baayita tiyayita n'abantu bonna bajja babale era abantu abo abajja nga babale nga bakebereddwa bajjira mu order era batuula ku butebe bonna kitegeeza nti balina order mwe bakola ki naye bannaffe bali gwe boogamba gwalinga muyeye ogwekubagana ogwevuya akavuyo kennyininyini naye olwokuba nti amazima mazibu nnyo yensonga lwaki twagala kubeeta amazima ne bw'oleeta ebifaananyi kuba mutera okubeera n'ebifaananyi ne bw'oleeta ebifaananyi ojja kulaba order y'akalulu ka pulezidenti yagaana n'okusisinkana abantu abangi ennyo zaali disitulikiti Ssembabule 40 agavuddeyo Kalungu 40 agavuddeyo ani era buli omuntu ng'alina w'agenda okutuula ate mu ngeri ya order naye akalulu ke baali bagaana olwa suppressing olwa COVID-19 bannaffe bo bennyininyini era bwe bajja Masaka naawe okijjukira bulungi abantu baalinga mu kavuyo bagambye 200 baalinga mu 1,000 kakati bwe babagaana nga bagamba nti babalyazaamaanyiza naye nga g'amazima gali nti beebyazaamanyaanga bwana Ssenyonjo ogenda mu maaso mukama wange neyanziza nnyo mukama wange ensonga eyo ey'enkuŋŋaana ekyo kyo kitambula bulungi naye tugamba ki nti pulezidenti tumulekeremu olw'ensonga nti asigala pulezidenti saavisi ze tagenda zimenyamu asigala aweereza ki eggwanga be baganda bange bano kye bakugambye yali tasaba kalulu wabula asigalawo nga pulezidenti w'eggwanga mukole kino ekyo kyowuliddemu nti yayitanga aba NRM paka bw'aba atudde mu conference mu popo conference tayita Haji oli ajja akole ki akiike ayinayo be yeesiga asobola okutuusa obubaka obutali mu maki makoona n'olwekyo ye asigalawo nga pulezidenti okutuusa services ku bantu kubanga ye head kakati n'olwekyo ensonga endala erina okukolebwa okulaba ng'akalulu kaba kamazima na bwenkanya abantu bano abeesimbyewo okuweebwa omwagaanya tusse ekitiibwa mu bulamu bwabwe n'ebintu byabwe nga okugeza nga baweebwa security suubira okuba nti bonna baweebwa security ababa beesimbyewo bonna baweebwa security naye wekireeteramu stakeholder oli omulala omuwagizi jangu ng'ogenda ku respectinga ebiteereddwa okulaba nga akalulu kaba kamazima naki na bwenkanya n'olwekyo bwe buba ng'obukuumi weebuli tukikoze okulaba nti akalulu stakeholder oli jangu tokyankalanya
kubanga ekiteereddwawo security okulaba nga bamaintaininga order and law. Kakati n'olwekyo stakeholder ajja akiyingiremu omuwagizi ng'akimanyi kisigenda kukola ki fujjo. Kati abasinga obungi olw'obutamanya n'obutasomesebwa bannaabwe babaleese kubawagira kima kuba naawe okafuula akalulu ak'amazima n'obwenkanya otakinga responsibility oba obuvunaanyizibwa oba okusomesa agenda okuwagira kyolina okumpagira niye tukole kino ne kino okulabanga tetwemulugunya enkya ate wano wakyankalanye kubanga wokikyankalanyiza ate yo police eyingiramu to take action. Kakati ate osangayo bannaffe oluusi bano abawagizi ne bagikasuukirira amayinja ne bakola ki kigireetera ate okuva ku mulamwa nejja ate implementing law and order neva kuba providing security so obukakkamu obuhamone nejja ate nevaawo ng'ate ekyankalanyiziddwa baani bawagizi. Kati n'olwekyo kitegeeza ki katonotono ng'afundikira n'olwekyo kitegeeza ki nti ba stakeholder ffenna tutegeere nti tulina okwenyigira ennyo mu kutegeka akalulu ak'amazima naki n'obwenkanya. Tuleme mulimu kulowooza nti guli mu mikono gya muntu atya omu electoral commission oba president mu buli kyemulabye n'oluusi nekyemweyonoonedde. Kakati awo kitegeeza ki nti gavumenti wekiyingiriramu n'akakiiko k'ebyokulonda ne bannaffe bano basomese abantu babwe exactly kyekirina kukola ki. Bwana Ssenyonjo, mu kufumba emmere omuntu ng'afumba emmere buli omu aba alina obuvunaanyizibwa bw'alina okukola. Wabaawo asennya enku ne bazireeta abaana maama n'agamba mugende mutyabe enku ne bazireeta ne baziteeka. Wayinza okubeerawo eyawaase wayinza okubeerawo eyasaaniise naye nga maama buvunaanyizibwa bwe okufumba. Emmere eyo bw'ekona banenyaani singa emmere eyo beekonya ani gwe baba banenya ku nkomerero nga gw'oli musajja waka mu maka omukyala n'akuleetera emmere nga yakonye ani gw'onenya nti emmere omuntu yampadde emmere ekonye ani gw'onenya nti ekyo kibeera kwani. Kaakati obulako gw'onenya olw'ensonga nti omwana awaka alina okwenyigira mu mirimu butereevu. Ssenyonjo njagala tubeere straight tolina gw'ogenda kunenya tolina gw'onenya nga omukazi akuwadde emmere ekonye olw'ensonga nti omukazi ajja kugamba nti omwana namulese mwaloketinze ne responsibility bwete ate omwana naye taliwo okukonya mmere omwana naye taliwo okukonya mmere. Bwana Bahati neyanziza okuddamu ekibuuzo ky'obuuza muganda wange nze kankitandikiremu bw'oba naawe ogenda kiddamu nga bwakizemu tokiddamu. Omuntu alina okunenyezebwa abeera mukyala naye oyogedde ekitakwatagana yogera ku mukyala ng'alina mujja we nga bali mu nnyumba emu nga bonna bafumbira mu kiyungu saagala ompande ebigambo nze mbadde n'ensonga lwaki nkibuuza kibadde kya Ssenyonjo bw'oba tokitegedde kireke tugende ku mulamwa lwaki oyagala okumpanda ebigambo totekewo mukazi nze saagala mukazi mujja ate ebyokulonda bebadolesi yamuggwanga eririmu abavuganya tugende ku yesetingira kibuuzo omukazi naye taleka kubeera ng'ali awo ng'alaba mujja wafumba emmere newooma n'atateekawo mbeera egikonye. Tugende ku mulamwa kubanga Ssenyonjo bw'aŋŋamba nti munnayuganda n'aŋŋamba nti waliyo n'agenda okulondebwa kyokka nga tulina akakiiko k'ebyokulonda netugaa nti ani gwe tugenda okunenya kazitaddewo tugenda okunenya era naye buvunaanyizibwa kubitegesa mu nkola emwana okunenya akakiiko k'ebyokulonda mulama guli nti kikirina okukolebwa okulaba nga tulina akalulu akamazima n'obwenkanya kuyambako ku kibuuzo kagere maaso n'omulamu okufuna akalulu k'amazima n'obwenkanya 226 mu 226 kikolebwa ffenna bannayuganda okusooka naye mu mitendera tukole ki kyetulina okukola bannayuganda ffenna kiyinza otulema okukola olw'obutabeera na ndowooza zifaanagana naye nga kyetwalikoze ekisooka twali bali twagala ensi yaffe ekintu kyonna ekireetawo okutaatagana ne tutakikola ki ne tutakyenyigiramu nga bannayuganda. Naye akakiiko k'ebyokulonda kaali badde kateekawo emisomo emingi ennyo eri abantu abavunaanyizibwa okukola ki okulonda mu bitundu byabwe. Omuntu n'amanya nti ndi mulonzi oba nfuuka ddi omulonzi
omulonzi bw'amanya ddi lwenfuuka omulonzi ne yeeteekateekera okufuuka omulonzi ate bw'amala okufuuka omulonzi n'amanya atandikirawa era akomawa ekyo bwe baba bakitegedde ate ntudda ku bantu abagenda okusaba obukulembeze balondebwe nabo okumanya emitendera gye balina okuyitamu naye nga byonna bibatuusibwako era akakiiko k'ebyokulonda kubanga ke katesitensi mu nsonga gye tuba tukoze eki gye tuba tugendamu kakati akakiiko k'ebyokulonda bwe kasomesa aba candidates mu mitendera gyonna omuntu n'amanya ki kyalina okwogera ne kikyatalina kukola ki kwogera kubanga oluusi ebimu ku bitaataganya akalulu k'amazima n'obwenkanya ebigambo ebiva oluusi mu bakandidate buli we bijja ne bigenda mu matu g'abawagizi ng'oluusi balaba otyoboola omuntu gwe baali wagidde ali nabo basobola okuteekawo embeera ate era etaataganya akalulu ako okulonda okw'amazima n'obwenkanya ne kutasigala nga kuyimiridde kyekimu so enkozesa y'olulimi lwaffe ffe bacandidates nakyo kikulu nga akakiiko k'ebyokulonda kalambise then ekirala nti ebiseera ebisinga obungi waliwo engero nti akusinga kubya gwokoze eki gwokutte fe musiraamu tugaa ti kullu hakku walau kana mulla yogera amazima niwankubadde gakola ki gakaawa kakati ebintu ebisinga lwakuba tubigeraageranyiza ku muntu ali mu buyinza naye nga ne bwoba obikyusizza ng'atali mu buyinza olwaleero yagenzeemu nga naye agenda kukola ebintu byebiki byebimu naye ng'endulu eno gyakuba olwaleero agikuba lwakuba si yabukola ki si ya bulimu tukirabye bulungi nnyo nti gavumenti yaffe oba constitution yaffe kangambe constitution ewadde pulezidenti enkizo nti tubeera mu kalulu naye ye tagibwako buyinza bwaki kubeera nga ye pulezidenti kakati ate noono amuvuganya ye ayagala asigale ku levo yeemu naye nti pulezidenti agamba ngenda Jinja ku nsonga z'obwa pulezidenti naye ate ono avuganya olw'okuba yadde yateeseteese olukiiko ejjinja ate ng'ensonga etwala pulezidenti ejjinja oluusi eri emergency bwe bagezaako kumugamba nti olukuŋŋaana lwo luyimiriziddwa olw'enteekateeka eno ey'amangu ekoze eki eguddewo ye ategeeza abawagizi nga bwe bamunyigiriza naye ng'ate kyagambirako nti bamunyigiriza ate kyaggwanga oba oliawo kibadde kya bulabe nnyo nga gavumenti pulezidenti alina okugendayo atereeze eki embeera naye ono akirabira mu perspective endala ey'okulowooza pulezidenti lwafuuka candidate mu constitution yaffe eya Uganda tekirabika kale tuve mu constitution tugende mu ntegeera eya bulijjo di president bwafuuka candidate nga bakandidate abalala president lwafuuka candidate olunaku lw'okwewandiisa nagera neyewandiisa naye mubagenda okuvuganya kati bwe ziba ziwedde nga naye bamuwandiise nga candidate aba afuuse aba tekyali candidate anti afuuka candidate naye ate constitution nesigala ng'emulekera obuyinza buli obwo bwa president omugaso gwa roadmap ya electoral commission omanyi wa candidate abo bagenda ne balonda ne bagamba nti ku date bweti ngenda kubeera gundi ku ssaawa bwezi simanyi oba okimanyi omulala n'agamba nti ku date bweti ngenda kubeera gundi mu ssaawa bwezi wali tayogera nga president bwe baba bakola gundi arrangement aba akola nga candidate kakati singa candidate ne candidate basisinkana mu kifo kimu nga candidate omu si mwabadde alina okubeera okitaputa otya nga gwe munnayuganda nga toyogera nga wa NRM anti nkunyonnyodde candidate omu ayina enkizo kati gwe enkizo ye tolina bw'ogikusika neebanga ebula candidate omu abadde wakuba lukuŋŋaana mbalala naye olw'obuvunaanyizibwa bw'eggwanga ate era bwakyayina mu mikono gye nga yalina obutuukiriza kimuleetedde okugenda ejjinja gy'abali talina kulaga okitegeera kakati ate ono abadde alina okuba olukuŋŋaana ejjinja ye akirabira mu kifaananyi kyakugamba nti ono amuyingiridde democracy engeri gye bamuteekateekamu nti nze nkozesezza amaanyi gange ago si maanyi no that is it enkizo kyeki
kiki ekiwa omuntu enkizo enkizo kati tugeze tuli wano yes nyinza okuba nkusinga emyaka yes ekyo tolina bwokikyusa sobola mu myaka oli wankizo ndi wankizo yes kati ate ogenda kikolera tolina kyo kisobola sikikoze lwakunyigiriza kyekyo bwe kiri naye sawe kati mba nkunyigiriza okubeera nti nkusinga emyaka tonnatuuka wenjagala esawa no kwoli mu ntebe nnene yabe katono agenda kumpa nze okusinga emyaka kiba kyakunyigiriza nedda kati singa wabaawo ensonga ng'ejjidde mu myaka mba nkunyigiriza ekyokunsinga emyaka kubanga kiri kyekugamba kya ssemateeka omuwandiike noona kandidate avuganya naye ajjidde mu constitution yeki yemu atendekera obuyinza nze ngaki nga pulezidenti kati kitegeeza mba simunyigiriza wabula kino ekiwandiike kye tutambuliramu ffenna kyeki kikoze kati mba munyigiriza ki nga sinze okyogedde mutima mulungi butereevu okyogedde mutima mulungi nnyo nga munnayuganda oba munna NRM ati nkugambye nti ne bwe yali badde olwaleero kakugereze kati kuba n'abavuganya nga Kyagulanyi ye pulezidenti naye ne bateekateeka okulonda n'afuuka candidate naye era ng'asigaza enkizo eri eya constitution nti ye pulezidenti naye akikola olinayo ensi yonna gye weegomba democratically mu bya demokrasiya ng'ogyeko Uganda gye nsinga okwegomba kati nsobola amalokolaza ku bahati kubanga eggwanga erikulembedde ekitabantu oba kuŋŋamba nti Amerika obadde ogudde olugwa abantu abatta abantu bali kutta abantu bakyokozesa Ukraine Russia baabo mu Gaza naye Uganda yekyasinze demokrasi mu nsi yonna ate bw'ogoberera constitution zonna mu nsi yonna Uganda erina constitution kenjagadde okuyamba webbeetu ku buli omu n'omutemu eyase kenjagadde okuyamba ku baati katono genda maaso ebibuuzo bitera okubeerawo nti pulezidenti anyigiriza buli lwe bakola road map ne bagamba nti abanuupu bali mu Western Uganda NRM eri mu Northern Uganda tewali n'olunaku n'olumu pulezidenti lwe yali akozesezza buyinza bwe nga Kyagulanyi agenda kubeera ggulu nga bakimanze bakigazeeti nga electoral commission pulezidenti n'agamba vaayo eggulu nze ngenda okugendayo tikibanga nawe kojja mpolampola wali wano 221 yesebo tolina lunaku lwonna lwojjukira nga olukuŋŋaana lw'opposition oba katugambe olwa sentamu Bobi Wine lusaziddwamu kubanga pulezidenti ali mu kitundu ekyo sirumanyi era okujjako nga electoral commission yakola ensobi n'ekikola emirundi egi ng'NRM erina okubaawo kuba ezo errors zibaawo naye NRM ya Western Uganda ng'ono ali ggulu ne bagamba nti kati olw'okuba ye pulezidenti owa Western Uganda kati takyakoze kati ali ggulu olwo sirumanyi bwana bahatifunikira kyali kibaddewo naye kyenjagala omanye n'emipiira gino gyetulaba egy'abazungu bakola fixture naye wabaawo ebigwate biraze omupiira ne guyimirira kakati ne bino olw'okuba nti pulezidenti asigaza enkizo y'obwa pulezidenti mu constitution amateeka nga bwe gaabagibwa nti bwe wabaawo ebigwate biraze nga bimwetaagisa okugenda mu kitundu ekyo gwe gy'obadde olina oluki olukuŋŋaana butereevu olulwo oluba lulina okuyimirizibwa kubanga ensonga emutwalayo yankizo kuki kuyiyo ate omukisa osigalera okyaguyina bakuwa olunaku era olwokukola ki olwokugendayo kati okunyigiriza kuba tekuliiwo baba kukyusiza mu bukyusa mu luki mu lunaku awo okunyigiriza tekuliiwo kakati ekisinga okututawaanya wano era pulezidenti mu kwogera kwejjo yayogedde ku bululu obwabbibu opposition naye mu kulambika wano kubadde olambika wayogedde ku bintu bingi noyogera okutiisibwatiisibwa noyogera okutaataganya bingi bye wayogedde naye bw'oba oyogera ekigambo okutiisibwatiisibwa omuntu awulira oba omuntu ow'ebyobufuzi ye akiteeka wayagala naye ng'ate amazima gali nti okutiisibwatiisibwa okubaddewo mu bibiina byonna
nosanga abanupu nga batiisatiisa ab'NRM ne babalemesa n'okwambala engoye zaabwe eza yero ne ku lunaku lw'okulonda nosanga ng'omwana owa nuupu atiisatiisa mukadde we nti nze nkugulira sukaali n'omugaati olina kulonda kino kanaye kakati ate ye bw'oba okinyonyola wano omulabi yayinza okulowooza eya gavumenti. Bwe mbadde nyinyonnyola mbadde nkuwa ki ekikola free and fair election. Sigambye nti NRM oba gavumenti nze nambuludde eri omuntu omuwuliriza awuliriza ani atiisatiisa omuntu yenna atiisatiisa tulabye waliwo n'abaagana okumutwala ku pikipiki mbuwa bamujja ku pikipiki ng'agituddeko okwo kutiisatiisa okitegeera. Tulabye wano kati waliwo munoonya y'akalulu tulina enjogera egamba nti enkula y'omutwe yeguwaki ensanirira. Baganda baffe bano ab'opposition ne bw'olambika amateeka nga malungi nnyo nga buli kimu kyonna bo balina we balabira nti bakikoleramu loosi. Lwaki bwe batateekawo mbeera yonna etaataganya poliisi ebayingiremu bo balaba nti awo bakoleddewo ki loosi nebanga akakiiko kalambise bulungi naye ne balaba nti tebajja kusobola kufuna simpase vooti bo gye baagala bo bateekawo bo bennyini embeera eyawukana ne kiri wekuba ejjinja kakati kitegeeza nti obwenkanya bo bennyini babugjeewo bo bennyini tebagenda busobozesa kukola ki kubeerawo kubanga bamugambye nti ogenda kuba olukuŋŋaana muri creation e Masaka ye n'agamba nze njagala dukuba mu katale ate abo mu katale bavuddeyo beekubidde endulu bagamba emirimu gyaffe ffe twagala kutaataaganya mirimu gyaffe ffe tujja kulonda naye mutuleke twenoonyeze ki fiizi z'abaana. Kale ate naye owoopposition ye n'agamba nze akalulu njagala kasabira mu katale naye nga ye akimanyi nti ekyomukatale ab'omukatale bakikoze eki bakiganye naye kimukolera singa agamba nti ndutwala mu katale poliisi nevaayo negamba tojja dukubawo ate omulabi ow'embalala n'owaawa yajja kukitwala nti bamulemesezza nti bamulemesezza okunoonya akalulu nga bw'abadde akola ki nga bw'abadde ayagala. Naye nze kyentegeera mu free and fair singa Jude ow'ekibiina X ne Bahati ow'ekibiina Y bonna baba mu race nga banoonya ekifo kimu. Bahati n'akeera ku makya naga nti laale yange ngenda gikuba ku roundabout ya Masaka Senior Secondary School nebeerawo. Bahati ow'ekibiina X. Jude ow'ekibiina Y n'agamba nti neyange ngenda gikuba si ku lunaku lumu si ekifo kimu sina wetataganya iyo. Ne bakeera ku makya ne baga nti Bahati yabadde ntuufu ebeere ku roundabout naye gwe eyiyo erina kubeera ate ku Katwe Liberation awe watabaawo andi Bahati ayinza okubeera organized ekyokubiri ngamaliriza katono nnyo. Omanyi ebyobufuzi siri ekuba etwala omuntu mu ggulu. Kati bw'oba okyagala butereevu nti free and fair kiyinza obutakola ki olaba nekkuba etwala omuntu mu ggulu ery'ekereziya ery'omuzikiti erya kanisa eryaki nabyo tibiri free and ki and fair. Kakati nga free and fair gyoyogerako nga bwe yabeerawa sokoleke bwana Bahati kati ate ombadde ekipya mu nkubaganya y'ebirowoozo. Uganda yali ebaddeko ne free and fair election. Twali tubaddeko ne free and fair election. Teyina lwesobola kubeerawo 10 ku 10 nga bw'ogyagala ne bw'ebeera America tekikolangako. Kati ekyalema America nekirema Bungereza nekirema ani bateekawo ndowooza omuzungu akita wishful thinking bateekawo endowooza nti nandirowoozezza nti akalulu tekali free and fair. Lwaki number 1 zingenda kuleeta ebibuuzo bye beeyimako abantu okuwaayiriza Uganda. Number 1 security. Poliisi etuusa ekigambo kye bayita law and order. Ate nkwebazizza nnyo bw'ogambye nti electoral commission era bano tebazzeemu kibuuzo bulungi ebintu byonna ebyo byonooneka electoral commission yebeevunaanyizibwa. Olw'okuba electoral commission yawano ebeera mu politiking mu byobufuzi baabweremu okukola obuvunaanyizibwa bwayo nga bwe bukola ki ekyokulabirako balina kye babagamba nti lwaki pulezidenti yalonda electoral commission mu nsi yonna gy'omanyi gy'eva n'egyegwa okuva embashariki mpaka magaribi gavumenti yeronda abalamuzi
yeronda electoral commission sibwe kiri mukama wange ekyo kirina okubeera kiriya eri abawuliriza kuba waliwo bababulizabuliza Uganda terina kalulu kali free and fair lwaki ate be balonda electoral commission kino kiri mu nsi yonna gyeva era tuwaliwo ggwanga nalimu ekyo njagala bawangaale nga bakimanyi ekyokubiri pulezidenti w'eggwanga mu nsi yonna asigaza presidential immunity obukuumi obwaki obw'enjawulo ekyokusatu atambulira mu bukuumi obwo ne mu ntambula ng'ezo obwa pulezidenti bwe zikoze eki mu nsi yonna tewaliwo Biden bw'aba yeesimbyewo ng'agenda mu California oba gy'atakozesa Air Force One olw'okuba ali mu kalulu ekyo ky'omukulu Judy genjagala tusooke tusomesa abantu ba Uganda babeere nga bamanyi ekituufu kuba bababuzaabuliza nnyo. Ekyokubiri poliisi bw'eba ekupinga law and order electoral commission negamba nti temugenda kusukka bantu 200 gwe n'oleeta abantu abawera 1,000 nze njivunaana omanyi wenjivunaanira wawano eba n'eddembe okusazaamu kandidate oyo singa nze nali chairman w'electoral commission era nga ni commission ekola byetegeera nkaseera Bob Wine bwe yamenyera amateeka nali muwa warning ezi biri eyokusatu nga musazaamu n'olwokuba ate banagamba batya n'amenya amateeka g'eggwanga aga COVID-19 nga gaali ga kalulu nti abantu bateekeddwa okusukka 2 n'agenda mu 3 nali musalizaamu awo kati babuwa abantu balina ekibabuzaabuza kiri kimu balowooza nti ow'amaanyi talyazaamaanyizibwa ekyo kyekireeta ki jo nyina omuntu gwenda wakasente kange tigenda okulira omulimu omusajja mupakasi olw'okuba gwe oli mugaga n'agamba nti omulimu gwa 5,000 n'omwaka 10,000 n'atakola ali addirira obwenganya naye abamuli azaamaanya si mugagga yekka yali azaamaanya wabula n'abaavu bamanyi okukola ki kati awo mu Uganda wetubabulizibwa pulezidenti yakugambye ti baazi baakalulu kaakati baabuwe ekyomukisa omubi mikwano gyange ababba akalulu mu Kampala metropolitan mu Kampala n'emiriraano baafa sijja kuboogera mannya naye nga banneegambira omu yasooka n'aŋŋamba nabadde n'akalulu kange mu Makindye West Sebaggala ne ttiimu ye baazibya akalulu olubba shadida olutabanga nabo nga bakabbira bwa anti nze nkubulira yali MP jjukira mu MP ono eyabbye akalulu aba yabba akalulu ka Kyanjo Sebaggala n'akabbira Nsubuga Nsambu Kyanjo yanneegambira banzibya akalulu n'akabbira Nsubuga Nsambu jjukira nti wabbidde Kyanjo n'akaluko bwa pulezidenti akakoze eki akabbye tugende mpola wana mayanja kubanga lawuliriza aleme kubula ate nga njogera mazima nga toyogera mazima kubanga omuntu bw'agamba nti banzibya akalulu bayira we tutandikire nawe kubanga ekigambo kunziba akalulu kibadde kyatuka nnyo weekend pulezidenti yayogedde naga nti bamubba akalulu obulu akakadde kalamba era baakabbira ddala ani abba akalulu bakabba katya bakabba batira bakabbira kati nze bakabba kwani kuwa first hand information muganda wange yennyini gwe sijja kwogera linnya eyalinga bakalu kusooka ng'akabbira atuwuliriza ng'akabbira opposition baakolanga bati ye yennyini ye yalina eddagala erisiimuula bwino no gwatadde ku ki era nga ye akalumu mwali yakola ki omwana yakubye Makindye ng'akuba ennateete n'agenda bwayise n'agenda nga bakakuba emirundi egiwera 100 eyo yenziba gye babbanga bakalu nze ndese kesi ya Kampala metropolitan eno ebyomu byalo sibimanyi kubanga kesi sigirinako experience naye eyo ngirinako first hand information nga opposition afunye akasiimule n'abamu mu bo nga boogera ddala nti akeerubaga nakawadde gundi akeegindi nga beeyogerera kyekugamba eri ludda wa kati awo electoral commission ekintu bwe kiyitirira omungi kikulemesa era singa baddamu ne bakebera linnya ku linnya ojja kwesanga pulezidenti yabadde tasaaga okujjako bw'oyagala kukole substantiation akugireyo bwino kamu ku kamu ojja kwesanga nga Bahati Kayondo
ojja musanga mu mirundi egisukka 10 ng'akubye akalulu ani yalemererwa okukuuma akalulu ka president yale mugamba yani yakola ensobi eyo anti kyengamba electoral commission yo njikiriza era ensobi eyo obulaga javuba bwani electoral commission bagezaako okuleeta gye tuyita electronic voting science wa election w'okulonda naye ekyomukisa omubi ebyuma bye batuwa nebyo tebinabeera up to date si ng'eby'America bumanyi okujaminga bumanyi okukola ki kati ne tubeera nti abantu bwe twandibadde tulayinga ekyo kyeŋŋambye okuvairawo ddala obuuma bwennyini bwe batuwa oba lwa ssente ntono tutugula bwa layisi tetunnatuuka ku mutindo guli njagala nkubuuza ekibuuzo kojja njagala nkubuuza ekibuuzo kojja singa oba olina omusirigo ogw'emmwanyi olina omusirigo ogw'emmwanyi nga gulimu omusiri gw'emmwanyi gulimu nno n'ogw'abaana bo ku kibanja kyekimu n'ogwa mukyalawo n'oteekawo omusirikale akuuma okulaba nga emmwanyi z'abaana bo eza mukyalawo n'ezizo tebazibba n'okeera ku mutya ng'omusiri baagubbye etundutundu omusirikale oyo mukolera ki omusirikale oyo gwewawadde okukuuma obukuumi obwo gwewawadde obuki okukuuma ennimiro eyo muyimiriza kakati kubanga pulezidenti yatugambye nti baamubba akalulu ate naawe ng'okkiriza nti waliwo be bazze babba obwo pulezidenti yalonda chairman w'electoral commission era ffenna twakikkiriziganya kati ki ekikoleddwa okulaba kubanga enkya bayinza obutabba kalulu bukadde kamu ku pulezidenti kati ki ekikoleddwa okulaba lekamuddemu asa bulungi namba awalubu akalulu ka bbeeyi nnyo katwala millions and millions billions of money sente z'omuwoomusolo okukaddamu ekizibu kiteekwa okubanga kinene nnyo kikakola ki bwe babanga omupiira ngukobye kakuze mu mupiira kubanga ogwotegera obulungi nkubye goolo 5 omusajja akubyeyo goolo eki naye ng'emu eyo penalty yabadde nzibe si ntuufu liifu nga teyagirabye nyinza okukaayana ate ng'asigadde nze mpangudde njagala tugende mpolapola wali olabyeyo ttiimu ekaayana ng'esigadde yeewangudde nti baagibbyayo goolo naye era osigala nga nti yeesudde mu bokisi osigala okyogerako netoyinza kusaza ne pulezidenti akyogerako netasazaamu naye baba kumuwangula yali ajja kujjayo bulungi pointi yange aji si yakusazaamu tuli ku 226 kali aka 2 kaggwa yawangula naye kaamuluma kubanga singa tekamuluma akalulu ke kebabba singa tekamuluma yali badde takoogerako era ekikamwogezaako pulezidenti akalulu ke akakadde akalamba ke baamubba kaamuluma kakati kali tukaleke kuba yakawangula naye singa enziba gye baamubbamu baddamu ne bagimubbamu kubanga pulezidenti bw'oba ojjukira ebyamutwala mu nsiko kwali kumubba kalulu kakati enziba gye baamubbamu mu kalulu kali aka 221 singa baddamu ne bagimubbamu bwa 226 kati kiki ekikoleddwa kye kibuzo kye twebuuza kiki ekirina okukolebwa okakasa nti aka 226 tekalimu ebyo webale nnyo mukulu Jude webale nnyo katutwebulu ku mulamwa ago gw'ekibuuzo ky'obulungi ogwo gwennyininyini gwe mulama pulezidenti message buli kulembeze w'eggwanga oba osoma obutobo bw'ekikesi buli lwakola statement kola interpretation yabadde ategeeza olowooza abadde alaja nambo bamulangire kwa pulezidenti kyaggwadde yabadde ategeeza nti enziba gye mwali mubbamu akalulu nayo nagitegedde era tegenda kuddayo kati obeera mugumu ng'asula ku ttaka pulezidenti yagambye message eyo yabadde ategeeza omanyi okulanga interpretation statement ya pulezidenti totwala kiri bukolokolo face of it kyokka yabadde ategeeza nti mwaziba enziba gye mwabbamu timulowooza nti egenda kuddayo yabadde agenda akutegeeza nti kagenda kubeera free and fair obubbi bwe mwabba akaakalulu eyo enziba y'okusiimula bwino n'okyankalanya n'okutiisatiisa tegenda kukola ki kubeerayo akalulu ka 226 nga twagala kabeere free and fair tulina okubeera ab'amazima ffenna ng'omwana ono bwe yagambye muganda wange ono tulina okubeera ab'amazima ki kati waliwo ekyokulabirako kyesaagala ate kiddemu
kibadde kyalwatu naawe mukulu George okimanyi era naawe onjulira mu kyo otya Katonda ndeeta keesi ya Masaka sub-region teri wa NRM baali bavudde nti bali bavubuka ba NRM ba youth brigade ya NRM ne bagenda bayuza ebipande by'abantu naye bali bannaffe babadde bakikola ekintu ekyo kiba kiryaza amaanya nga bayuza ebyani ebipande by'abantu muganda wange Ssekabira baali bamutidde wali mu nnyendo ng'ayuza kuyuza buyuza yatema ebiti bino bye bazimba obimanyi bino bye bazimba ebikirirwa ebibokisi ono omukyala Sala muwala wa Boulevard babitanga Sala Kiyimba bye yakola wali waffe kuligenda ekalungulawo mu nnyendo Ssekabira Yobaana n'agamba abaana babitemera eddakiika 10 kati Ssekabira ekimutuwonya abaana abatema ebigundi ebyo buli eyayitangawo nga bamusolooza ssente kati abaali awo nga tefaaza akola ki nga nekitaffe mu Katonda akoze eki kati bagenda omugamba nti tuweeyo ku ssente omulimu gwe tukolera eggwanga guguno bulungi Ssekabira baga nti oyo mumukole ki bakati kale akambadde obukooti kategeza tulaalya gwe Ssekabira baali bamuse n'adduka amala wiiki 3 nga yeekwesa ekyotera alowooza bakyamugoba oyawulira ng'esaani akaga nti baabo bazze kakati enkola eyo ebaddewo nze kennyini baali bajjeko bangobye ku pikipiki ate tebagoba nze abavubuka baabuka ne bakwata bisumulizo bya wabodaboda munnaabwe ne bamukwata omukono bebabitema pa tolina gy'otwala musajja w'enaale ekyo kimu olwo omusajja bamuyita Gisagala Bayomba yali akirira bw'ati ava ku lumu ajja mu paaka empya musajja watusooka timugenzi baali bamuvumye bamusisesise kutuusa musajja watu atunyumiza agati kyenakola amagezi okimanyi nsanga bano abaana abatunda obugoye ku kkubo 1333 ng'agulayo ekisaati ng'ayingira toyireti ng'akola ki ng'ajjamu esaati ya yero ng'agikola ki okutiisibwa intimidation eri mu bantu b'opposition kwenare mu nsi yonna teriiwo wano mu Uganda bwe tuba twagala akalulu akali free and fair bw'oba oyagala alyadidi obwenganya bukolebweko nabo basooke babeera ab'amazima President yalayira n'agamba bwe munaakola okutulugunya abantu bange nja bakola ki era abatulugunya abamu ku guno omulembo kulukana akalulu akabadde yabasiba era kino nakyo kankiddemu wano ayagala amazima ne Katonda amukuume ne bamalayika be naye abeere wa mirembe bw'osanga akapanenti k'NRM gundi ayambadde essaati y'NRM togikwatako era n'owa-NRM akutte olugoyo ekipande ky'owannu ekyo nakyo nkiddamu owa-NRM agenze n'ayuza ekipande ky'owannu bwe baba bamusibye n'ebisumulizo basuule titwagala mpisa nfu twagala akalulu akali free and ki buli muntu yenna waali atuukirize omulamwa gw'amazima bw'ataagutuukirize bajja musiba kati bwe banaamusiba olw'okuba bano abamu basaddaaka abaana baabwe waliwo okusaddaaka ne ŋŋamba nti Juujo ono mulaba nti kamusindika ayuza ebifaananyi ebya bahati bajja musiba bwe banaamusiba nga ŋŋamba batutulugunya eno abantu nga bampa akalulu ak'okusaasira omanyi bano abakulembeze b'opposition abasinga basaddaaka abaana n'amanya nti bagenda musiba kyakoze naye naga nti kasita banaamusiba nze nga mbagamba abantu ntimulabye bwe tubonaabona nti ye nga bamuwa akalulu kakati ekyo ekisaddaaka abaana nakyo bakirekeraawo poliisi ekeepinga law and order tewaliwo ki naye kyeŋŋamba titweraliikirira nnyo bino byonna bye mubaddemu akalulu bakabba mu Uganda tugenda kuddayo kubisangawo kuba akadi we twogerera olwaleero abadde alwanagana n'NRM ali mu FDC enajja nankumbi ali mukubira Museveni kyowaayo onompereza y'abaserikale bisajja bwe Katonda nga bwagala kujja tweyagala nga bameka nti 10 kakati endulu agikubira atemo ki ya Museveni abadde alwanagana n'NRM wano mu Masaka mpuuga agamba obusajja bwa Nuupu nga bwagala kwokya nnyumba yange President waninyambyeko kwegamba ogenda okutunuulira nga tewakyaliwo problemu ya egenda kwokyesa mayumba abantu kakati buli muntu mbadde nzija wano nensanga Gasemuju naye ali kuyalla Nambooze naye ali kuyalla akalulu akagenda okujja 90% tebakyakanoonyeza President buli muntu akanoonyeza for survival naawona obwemupi n'abusegaza kakati kyekiriwo mu ggwanga bino byonna byobadde obuuza nti kana batikali free and fair kagenda kubeera free and fair
era tewaliiwo abantu kasita banaatuukiriza amazima owenaremu n'atayuza kipande kya wanuupu n'owanuupu n'atayuza kipande kyaki bwe baba boogera n'otabasaakaanya kubalemesa naye otakola kino ekisembayo kino kyensembya muganda wange twali tuziika kyanjo omukulu waffe owa reform agenda mukulu Besigye bwe nabadde ekyankwanzi nemanya nti gavumenti Besigye lwe yava mu byobufuzi ne bamusindiikiriza gavumenti lwe yalekerawo okubeera n'opposition kubanga yali amanye ebyama bya state omanye ekyankwanzi baba bakutwala otegere kiki kye bayita state kati Besigye yali abikola ki kakati muganda wange Besigye yalangirira wakyanjo naga nti bannaye muli ku biki muli ku bya bululu 226 bululu tulumbe abantu bonera bakuba enduulu kakati defiance eno bwe wanaabaawo abantu abakola defiance bagambye genda mu nnyendo nze ngenze Masaka tokola kino nze nkola kino akalulu tekajja kubeera free and easy naye ate mukkirize nti obulyaza amaanyi obwo obwa defiance bwe buba bukozesebwa mukkirize nti poliisi tejja kulonza kuteeka mateeka muki mu order ate muleme kugifuula ndyaza amaanya ababbi b'akalulu abakulu ennyo naddala bavubuka b'omwaffe muno Sebagala yalina brigade eyatukuuma kalulu kumbe tukuula kamulu abeenaale mutabakkiriza kuba kalulu bano bakola ki bagiranga bwe bati nze nkimanyi youth brigade ya Sebagala baga nti muyite muntu kuba kalulu kati ne bayiwa security kati buli bateekawo awo amagye Sebagala nga yayiwa security obanga security yagavubuka ge oluvannyuma gavumenti n'emugwamu era bwe yamugwamu n'abivaako n'agamba nti diiru ekoze eki eyise n'abiviiramu ddala n'ebyo ebyobufuzi byakasameeme kuba yamanya nti diiru gy'abadde abbiramu akalulu ekoze eki gavumenti n'eyiwa amagye tewaliiwo njakalondetereyo omuntu omu eyaligenda okukuba akalulu ng'olwokuba waliwo ow'amagye n'amugamba nti Jude wano mu Masaka tukoleke sitade ya Masaka sagala walala mu Masaka wano woowangaalidde ogambe nti omuntu Juma Kayondo yaŋŋamba nti ow'amagye yabadde aliwo mu kukuuma obutebenkevu mu kitundu yaŋŋambye nti akalulu kano kabwe Museveni tokawa Besigye ogwo babadde olw'okuba babadde beerimbika mu kutabangula ne bawaayiriza maliriza kino kikyokabe kya free and fair muganda wange baadi yanzijukiza kano nga tugenda okuwummula aligowa bwe bamubba akalulu mwana tunabadde nga nti ebya kompyuta birema mu Uganda yokka byalema ne bagenda ne mu Supreme Court aligowa nga bamubba akalulu mutabani wa Bush mu Florida baddiranga bakola bwe bati akalulu kaabwe nga babawadde ebyuma ebikuba akalulu nga biri fake buli obululu bwaliwo bwe bateekangayo ng'akumba kalaga yero nga kakola kakomawo ne bagaa tulina kulondesa mikono kati aligowa yali awangudde oli obululu nga buli mu miliyoni zinga 3 Supreme Court ya America ekyasinze okubba akalulu mu nsi muno omanyi bwe yagamba America tubalisa kompyuta situbazisa mikono oba bya mikono nga mwe yawangulidde ffe ebyo tutubibala Bush n'awangula aligowa naye nga n'omwana omuto akirabira ddala nti bamubbye buki kakati maliriza kano bwe baali bagenda okuwaaba wabula omusajja bamuyita Reverend Jesse Jackson n'agamba kati ngenda kuwaabira Electoral Commission eyatuwa obuuma obuli fake kye baamukola okimanyi yali alina akawala keyedagadanga nako ne bamuwa ebifaananyi nti kano akaana kabazaala ebbali okalaba odanga alina okuba enjiri musajja wattu omusango n'agukola ki n'agugira 27 zezibulayo tuwunzike enteekateeka eno ku WhatsApp ogenda kunsindikira obubaka nga buwandiike naawe otubuulire olowooza ki ekirina okukolebwa mu ggwanga Uganda okubanga tufuna akalulu ak'amazima n'obwenkanya mu mwaka gwa 2026 0788227 kwogenda okuyisa obubaka bw'obuwandiike ngenda kubanga mbufuna ndi ne bwana Bahati ndi ne bwana Emmanuel ne Kojja Mayanja bonna bannakibiina kya NRM era buwulira nga bakubaganya ebirowoozo babikubaganyanga bo singa bannakibiina kya NRM oba disclaimer gyenkoze ekosa bwana Ssenyonjo ekosa okubaganyanga wa NRM oba okubaganyanga mu Uganda ayagala free and fair elections kubanga tugidefending kuba weeyo Kojja owedde ayogera nga ndaba amabbabba nnyonyina mangi ng'olina by'oyagala okwogera njagala tukozese dakiika 4
ate abakubi nabo batubuulire bannayuganda kiki abalowooza tugatte ebirowoozo ebyo ebyaffe nabo tusobole okuba nga tujja mu puroguramu mundabye kozesa eddakiika zino 4 oyongereza ekyo badde yagala okwongera agisowedi neyanziza nnyo olw'obubaka obwo bweyongedde okufowadinga ate oze ne clarifications ezongedde okulaga n'okompeyalinga akalulu k'omu Kampala ng'ate olina evidence ekirungi bali bahaji bano bayogeranga nabo ebyama kubanga Quran era ekuga nti googere weewaawo gakaawa naye tegakola ki tegatta so kaakati ensonga haji naye gyayongedde okusimbako essira yongedde ogisima kyovola nti obwedda tudde mu ntebe naye nga nange mpulira mbugumye nti abantu bennyini ku ground ffe nnyini ffe tweyonoonera free and fair elections lwaki nti ebiseera ebisinga tuyina ebiruubirwa byaffe bye twagala okukola ki okuyisaawo naye tekitegeeza nti eyategesa akalulu ako aba talaba kubanga mwaka kabe twagala free and fair elections naye gwe kennyini ate okujja otabangula olwokuba okimanyi nti singa tugendera kwalaali amazima gakaawa singa tugendera kwalaali nolwekyo nyina kukyankalanyaamu ate okusobola okuyisaawo ebyaki ebyange so n'olwekyo nze mu bufunze nyongera nnyo okukubiriza bannansi nti ffe nnyini tutegeere etubanga ekintu tukyagala era tukiteekemu kubanga naffe abalonzi abawagizi abeesimbyewo electoral commission fena tuba ba stakeholders mu kutegeka akalulu ako kati n'olwekyo ensonga eyo tubeere nga tugitereeza kyembadde njagala ennyo okwongera okuggumiza wali lwakuba nti oli ku radio ey'omuntu wa bulijjo radio buddu tuli mu program ekinanjo kya nkimize mbadde nnyina wano akabwayiro kendi mu kusoma mu ssemateeka afuga okulonda kali namba 27 kagamba nti enkozesa y'ebintu bya gavumenti mu kalulu ne bagamba nti omuntu yenna tajja kukozesa kintu kya gavumenti ng'anoonya akalulu bintu bya gavumenti resources ng'anoonya akalulu era ne bagamba ne bwe kiba kibiina kya byabufuzi nakyo tekirina kukozesa kintu kya gavumenti kyonna mu kunoonya akalulu singa nyina kenjagala okugjayo bwana Bahati nga tunuuliza gguli singa mbeera RDC nga ndi RDC kubanga tewali tteeka wereganira RDC kuva bwa RDC n'afuuka omubaka wa palamenti nga mbadde nnyina emmotoka ya gavumenti nenkeera ku makya ofiisi nendaga nti njizizaayo naye ng'emmotoka sigizizaayo mu kunoonya akalulu kange atakyali RDC oba chairman wa district kale oba kaawo oba omuntu yenna singa nkozesa emmotoka eyo mba mmenya mateeka oba nsigala nnyina amaanyi gali nti era mbadde kakati bw'okozesa emmotoka eyo okuddamu ekibuuzo okusinziira nga bw'okibuuzizza nga nawe bw'okitegedde oba omenya amateeka yes kubanga amateeka gagamba kugikola ki kugizaayo butagikozesa naye abantu baffe kye balina okumanya nti ebiseera ebisinga obungi Bahati omusirikale ayambala uniform ate muntu akola bingi ebitali bya ofiisi ya kisirikale nakuba nti ate ffe abalabi tumulabira mu kifaananyi ky'abasirikale netukituuma n'abasirikale bonna bwe mbeera RCC waliwo amateeka agannambika mu buvunaanyizibwa bwange nga bwe nyina okugatuukiriza nga RCC naye ate tekijjaawo nze Bahati omuntu okweyambisa ekyambalo ky'obwa RCC n'enkola ensobi ezange ng'omuntu kati bambi ate y'omulabi ayinza obutakyawula nti nsobi za Bahati wadde ayambadde ekyambalo kiri bakikola ki bakimulekera kati ensobi nnyingi ezikolebwa abantu bazituuma ebitongole mwe bakolera emirimu kati nga kangereze ku ggwe olwaleero okola ensobi ne baga rediyo buddu yekikoze ki naye nga tiwakikoze nga juuti okitegeera kakati ebyo ebisinze okutattana ekifaananyi kya gavumenti kuba kati olwaleero okuba nze ntino kigamba abantu
nti gavumenti bweba ewandiika ab'amagye egamba nti ayina emyaka bwe giti ayina ebiwandiiko bwe biti yo gwekola ki gwetwala n'ebyobulamu bwe babitunuulira naye ate temanyi gwetwala famire mwe yakulira n'ebikolwa bye okitegeera kakati abantu bwe batyo bangi bava mu famire era ne bava mu famire ezaabakuza obubi ne bagenda mu bitongole ate ebyomugaso muki mu ggwanga kati bagenda okumaliriza ng'ebifaananyi byabwe bye bava nabyo mu famire oba ekikula kyabwe eky'omu famire nga kittattanye ekifaananyi ekya gavumenti kye baba bakoze eki kye baba bambadde era ng'ekiro kigamba abantu omusirikale bw'olaba atulugunya ng'ebiragiro bya gavumenti si bwe bikola ki si bwe bigamba omuntu akitwala nti gavumenti yamutumye naye nga n'aba gavumenti tebamanyi kyovulanga abasirikale abamu babatwala mu bukiiko obw'empisa babatwala mu prison ne babasiba babakakanyalanka kubanga kyekoze yakikoze ng'omuki ng'omuntu kati ebintu ebyo abantu baffe balina obbitegeera nti bw'olaba omupoliisi nga yambala uniform n'akola ensobi era kati n'etteeka baakyusaamu nti kyovula babateekako amannya avunaanibwa ng'omuntu so singa ekiki so singa ekitongole kati abantu baffe abasinga ekyo tebakikola ki tebakimanyi era kyova olaba nti bwe tubeera mu byobufuzi owopositioni akubira omusirikale n'amugamba ngenda kuba olukuŋŋaana wano naye jangu onkwate babikola nga ne wano waliwo be bakwata babiri ne baleeta omulala baga nti ate n'omulese waki ffe sitwabikanyizaako ebyo naye nga omusirikale gwe bakolaganye naye abakikoze ng'omuntu olw'akasente kano ke bamukoze eki ke bamuwadde naye nga si nteekateeka ya gavumenti kati bano kye baagala bo baagala simpase vooti meya namaanja bamukutte bamukwatidde bwereere naye nga ye yapanze ne poliisi emukole ki emukwata afule simpase vooti Radio Buddu 98.8 ne 95.5 ne ku www.radiobuddu.fm.com. Olunaku olw'enkya tugenda kubeera ne Nantamigo by'emizannyo lawundi ey'okubiri. Olunaku olw'emmande si nkya, lunaku lwa mmande ennaku z'omwezi nga 16 badde ndowooza nti olwaliro lwa Sande. Kati ku lunaku olw'emmande Ricky Michael Julius oli wa Onduparaka ne Arsenal ova mu bitundu ogenda kubeera ne Luswata Judy naye wa Arsenal ne KCCA ova mu bitundu eby'ebukulula. Ogenda kubeera ne Waswa Andrew wa Vipers Manchester United w'Ebutale ne Lwetutte David wa KCCA ne Chelsea ova w'Obulenzi n'omugenda okubeera mu Mbiranyi tulabe agenda ku mutendero oguddako. Olunaku olwokutaano nga ennaku z'omwezi 20 tujja kubeera ne Kabogoza Nuwa wa KCCA Manchester United wa Munyendo, tubeere ne Gita Timothy wa Vipers Arsenal wa Mukimanya, Magembe Trevor wa Villa Man City kijja bwemi ate ne Kitayimbwa Robert wa Wakiso Giants ne Arsenal mujja kubeera kijja bwemi mujja kubeera ku lunaku olwokutaano. Kale nno Nantamegwa temusuba twagala kumanya ani asinga okumanya ebyemizannyo si kubyogerako bwogezi wabula okubitegeera. Yita ku 0759888955 ne ku 077851572228 otubuulire otuwe endowooza yo tumanye bwe ki kyolowooza ku nsonga eno. Uganda erina kukola ki oba ki ekirina okukolebwa okulaba nga tulina okulonda okw'amazima n'obwenkanya mu mwaka ogwa 2026 kekalulu akaddako. Radio Buddu webale kuwuliriza. Webale nnyo balire ddala endowooza yetuuse. Radio Buddu
Mwagisebo webale kuwuliriza. Ani ono sebo? Yes, Biraalo. Webale nnyo webalire ddala. Tukoze tutya okubeera n'okulonda okw'amazima n'obwenkanya 2026? Radio Buddu. Mwangi. Webale kuwuliriza. Yes. Radio Buddu. Webale kuwuliriza. Yes, Alex. Oli ku radio ey'omuntu wa bulijjo Radio Buddu. Tuli mu kwebuuza kiki ekirina okukolebwa 2026 okubeera n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Radio Buddu. Webale kuwuliriza. Yes. Webale kuwuliriza radio ey'omuntu wa bulijjo. Radio Buddu. Webale kuwuliriza. Oliwa? Yes.
era n'akawangula nga ye yasinza obusinzi bukubba naye tekali excellent. Sikufunye bulungi. Twogera ku Kabiri 20. Yes. 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 President Museveni takola mu network. Radio Buddu kansembyeyo. Wangi? Twogera ku Kabiri 26 tetwogera ku Kemabega. Kemabega tukanyumizaako bunyumyanga reference naye tuli mu 26. Waswa Yusufu Bukakata kunya agambye kwendi mpuliriza abasajja abo mbaagala nnyo banneebalize beebali kulaba bintu nga bwe babiraba. Kale nawe beebali kubiraba nga bw'obiraba. Nze Kasana Muwada Ramadhan Kawoko ekikaawa Bukoma Nsimbi nze ndaba ng'obululu eno wansi butambula bulungi naye bikyankalanira ku Electoral Commission yeetaaga okwetereza tube ne free and fair election bwebali kuwuliriza. Onagambye nze Suuna Kaaki mbeera Omogolo byakabanda Kooki nze nteesa akakiiko k'ebyokulonda kakyusibwe nga pulezidenti si yalonda akulira okulonda olwakalulu kayinza okutambula nga bwe kayina okutambula. Weebale nnyo. Ono ye Kasekende Tone Ejongoza nze ndowooza tusobola okubeera ne free and fair election nga pulezidenti nti agambye tetusobola kubeera na free and fair election nga pulezidenti ye yeerondera abatuula akakiiko k'ebyokulonda abakulembeze ab'oku ntikko. Speaker Bare Mudasiru agambye nti ekyesiiga abannuupu baatubba obululu mu byalo nga bayita mu gavubuka agakonkonanga abantu ekiro nga gagamba nti singa onoolonda singa totulonda ennyumba yo tugenda kugyokya enkya ne batubba bwe batyo obululu. Webali kujja Speaker Bare Mudasiru webali kuwuliriza reediyo ey'omuntu wa bulijjo. Ono ye Nsamba Ashraf agambye nti ali Dubai awuliriza reediyo ey'omuntu wa bulijjo. Ashraf webali kuwuliriza agambye nti Uganda yange njagala naye kyensaba bannayuganda bonna babeere ne mwoyo gwa ggwanga banabeera ne mwoyo gwa ggwanga okuva ku beesimbawo ku bwa pulezidenti ababaka ba paalamenti n'abalala n'akakiiko akalondebwa pulezidenti kubanga ye akateekamu obwesige nti kajja kuweereza bannayuganda ate bo ne beeriira munda ng'emisege. Weebale nnyo. Musayi gwa Honorable Kasolo Kasasa Madi Lwemodde mu ggombolola y'ekyesiiga nze nsuubira nti embala y'obululu erina okusibwako essira kubanga ekyo ekinyusi ne pulezidenti wange Museveni wuuyo baamubba akalulu kitegeeza embala y'obululu si nnungi ye Kasasa Madi Lwemodde. Ono ye Sadamu Mikita emisanvu mu Sadamu Mikita oli mu Kirumba Masaka ku New York Saloon ogambye kwendi mpuliriza abakulu beebale kulambika na kulambulula nsonga kale weebale nnyo. Ono ngambye nti weebale kuweereza nze Julius Warren Kawoko Bukoma Nsimbi simanyi empeereza tetuvaako naye nga buli omu alina okwekwatiramu okulaba nga tufuna akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Ono ye Gilbert Ndawula Gilbert ongambye oli Kawempe ogambye nti free and fair kigambo tukyogerako bwogezi naye mu Uganda tekisobola kubeerawo nga Bahati bw'agambye. Webale kuwuliriza reediyo ey'omuntu wa bulijjo. Kansembyeyo obubaka bwono agambye nti bannaayi mwebale kuweereza nze Andrew ndi wano Sese tubawuliriza reediyo ey'omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ogambye nze kyendaba ekisobola okuyambako Uganda okubeera n'akalulu akali free and fair kwe kuba nti omukulembeze ow'oku ntikko pulezidenti aleka ebitongole ebirala n'ebikola obuvunaanyizibwa bwayo nga temuli kyekubiira. Amagye gave mu kalulu, amagye gaviire eddala mu kalulu gakuume ensalo n'ebirala. Weebali kuwuliriza reediyo ey'omuntu wa bulijjo reediyo Buddu.
tusigaze eddakiika ziri 4 tuwunzike enteekateeka eno katukozeseeko eddakiika 1 n'ekitundu ate tubenga tusiibula. Bwana Ssennyonyi. Mukama wange nga tuwunzikawunzika nzikiriza tuwunzike nga nange ŋŋamba nti bannansi twongere okwagala ensi yaffe nga muganda waffe Ashirafu we Dubai bwagambye tunaabeera ne mala gw'eggwanga ensi yaffe ejja kubeera n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Kati mpumbawumba tumirako ku taata wange Kazibwe Francis Muchondo ne maama wange basigadde mikwano gyange bonna mu Kalungu West batumiddeko nnyo. Nzikiriza ne kano nkayiseewo ekitongole kyange nga director Emma Eclipse and Emotional Wellness Foundation nafunye bursaries okuva ku Nexus International University Limitiana bursaries 20. N'olwekyo bannakalungu West ogwo mukisa ngufuwadingawo mu kubanga obuvunaanyizibwa bwange era ng'omubaka agenda okujja okwesimbawo ku kisanja 2026 okubatuusaako ebyenjigiriza. Then ekitongole kyange ekyo kirabira abaana balwadde ba nsimbu era nga negasse ku gavumenti okulaba ekirwadde ekyo tukirwanyisa kulaba nga kisaanirawo ddala mu ggwanga Uganda oba nga kifuuse zisa. Naye mu bufunze mwebale kukola radio budde mutwabo. Weewaawo bwana Bahati. Nzike. Mpozi omuteesa omu agambye nti tikasobola kubeera ka mazima na bwenkanya nga bwe nagambye. Nze saagambye Uganda nno nga ye bwe yakitegedde. Nagambye nti kalina we kaali kabadde mu nsi yonna. Akuwanze ebigambo. Ampanze ebigambo Mukama. Mu nsi yonna tewali we kaali kakoze eki kabadde. Naye nga Uganda tukolerera okubeera nti kabeera ak'amazima naki n'obwenkanya. Naye olw'abannansi bennyini obutabeera abantu baagala nsi yaabwe nabeesimbu be bakaleetera okukola ki okutaataagana si bukulembeze wabula ffe ffennyini ffe ng'abaki nga bannansi kubanga ffe tukola ensobi eyo ezikafuula akatali kaki kamazima na bwenkanya kubanga abamu tuba twagala sympathy vote. Ssebukkiriza nkubirize ku bannayuganda okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti. Waliwo gavumenti sente ze yaleeta President Museveni ng'ayagala omuntu wa wansi omuntu asookerwako omwavu atalina bizinesi akolerera olubuto lwokka naye aveeyo mu mbeera ey'okukolera olubuto lwokka abe ng'asobola okukubaako ne ka bizinesi kaakola ng'asobola okufunamu ejjamba n'aleeta ssente eza parish development model. Buli muluka buli mwaka gufuna miliyoni 10. So nja kubiriza Bannayuganda mwenda okuzenyigiramu naye okusingira ddala abakimanya kabonera byenkulembera ng'omubaka wa pulezidenti okubeera nti mwenyigira mu ssente ezo ate singa wabaawo omuntu eyakusayiningisa ssente ennyingi ate n'otafuna zakusayiningisiza ofiisi nzigule kubanga omulimu omukulu okulaba nti pulogulaamu eyo etambula buki etambula bulungi. Waliwo ne pulogulaamu endala nga operation recirculation omuli emmwanyi n'enkoko na biki nabyo bigenda kubanga bitambula ebyo nno bigabibwa omukulu Kano Samba Hassan era abaagala okubeera nti mwenyigira mu nteekateeka ezo mu byenyigiremu musimbe emmwanyi yakutte akati era abantu beeteefuteefu okuwa Pulezidenti Museveni akalulu 2026 okumuwa akalulu akangi nnyo kuba abantu bafunye ssente abantu balina essanyu okugjako abo abataali maki mwanyi ate nga pulezidenti aludde nga agaba emmwanyi ezo abantu basobole okwejja muki mu bwavu ne ssente z'emyoga nazo mbakubiriza okubeera nti abaazifuna muzzaayo ate n'abatanazifuna okwenyigira mu nteekateeka ezikola ki ezifuna. Nja kwebaza nga mmaliriza ekisembayo ow'ekitiibwa Haji Haruna Kyeyune Haruna Kasolo olw'enteekateeka ey'omuggundu gy'atadde mu bbendobendo lino yaguleeta Masaka ery'okubeera nti atambula muluka ku muluka okunnyikiza enteekateeka za gavumenti ate n'okwongera okukubiriza abantu okukola ennyo nga ye yennyini kyakulabirako kirungi kubanga betwogera ku mwanyi mu kuleeta Masaka wayinza okubaawo kati nga tewali muntu amwenkanya kubeera na mwanyi ki nyingi. So mbaagaliza okukola ennyo baleka ntwejja mu bwavu ate n'okuyambagana n'okwagalana ng'enteekateeka bwe ziri eza Katonda waffe kuba Katonda tulina okukolagana n'okuyambagana n'okwagalana. Weewaawo kojja tulina eddakiika emu ejja kumala. Njagala kusooka kwebaza Katonda
olw'ekifo kya muganda wange Bahati Kayondo kuba Bahati bw'abeera mu ofiisi mu buli ngeri nze mbaagirimu mwana okulamula mbannamula bwe wabawo kesi z'omukuba esimu nti ekyo kiddemu booti ne booti awo siyinza kugamba nti sebaza pulezidenti kugamba muli mu bintu bulijjo we tukaayanira byebyo buli azaamaanyi abutandise okuseesetuka noleeta bafuufiga abaani olwokubamanyi okwemula ako kaali katujiijiira alhamdulillah babantu bwe baba batandise okusonga ojagamba alhamdulillah kakati ekigambo free and fair omanda w'Essembabule yakyogedde tikali excellent abantu tebategera kye bayita free and fair kigambo fair tikitegeeza good ate tikitegeeza excellent tikitegeeza ate very good kibeerawo wakati lwaki nti teri mupiira guyinza kuggwawo si gwoweereza omupiira nga timuli ndobo kati babakuba endobo nga bagusazaamu bayinza okugamba tukuwoniiza oba tukuwadde yellow card kati bw'oyitiriza ne bakuwa red card kakati fair y'ensonga lwaki kabeera tugamba fair tetunayitiriza mulimu abantu abalimba abantu ngenda kubawa federo n'amala ebisanja 3 agenda kuleeta federo naye ng'alimba obulimba nabwo bonna busazisaamu akalulu oyo candidate ne bamusazaamu olw'obulimba n'olwokuba bakalekererayo ne omunnyu sabbuuni biki teri mu Uganda candidate oba opposition yayisemu oba atayiseemu atagaba busentesente butono munnyu sukaali kati ensonga lwaki tukitwala nti free and fair kakati neebaza baganda bange kyamaanise bulondo kwolinnyo mukulu Masembe Charles obeera wano ku ssaza wamu ne mukyala wo Naalongo mutabani wa Ibrahim Maga kojja Sulambaya Saalongo Mahadi Namugera nkulaba ku oli mutumbudde awe Kawaala abakyamani bange kyamani Bembo we Kalokero kyamani Swaibo we Bwasandeku omukulu Maru Kitabyama ne kyamani Nebulu Nabutongwa kwe muli nnyo mwebale nnyo mwebale kuwagirira ddala Rebecca Vice Chairman we NRM kulikayo nnyo ekaweweeta mwebale nnyo mwebalire ddala weewaawo ampuliriza omulungi sigenda kusukkawo wano tubadde mu programu kinajjo kyankimize ensonga zeezo mukulu Bahati mukulu Ssennyonjo ne mukulu Mayanja bwe tubadde njagala okubuuza ku Honorable Emma Kafeero kimanya kabonera weebale kubanga obadde owuliriza radio y'omuntu wa bulijjo enteekateeka ya munnayo yenja omukulu Madiba omutaka wa Kabaka yatudde dda kaongereza Sonko Jude